bamutegeere nti waliwo abantu bebavugiridde omudidi gw'ensimbi wano mu Uganda bonoona abaana baffe mu masomero okubayingiza mu busiyazi. N'olwekyo mwegendereza abantu abo bakozesa omukisa ogw'abantu abavubuka abeetaaga ennyo ensimbi. N'olwekyo abavubuka nsaba oli bwakuyita nkuwadde kino nkuwadde scholarship kugenda ogende ebweru weetegereze jangu weebuuze ku muweerezaawo. Era nammwe abakulu b'amasomero singa ofuna ekibiina nga kijja tugenda kubawa obuyambi mu ssomero lyammwe lino tubavugiire omudidi gw'ensimbi n'akavangata tokkiriza mala okwetegereza n'okubuuza bano be baani bavaawa sente bazijjawa. Nammwe bannayuganda mwenna njagala okubasaba ensimbi zireme okubasuula mu kizibu. Bagamba nti nno oyinza okugwa mu kizibu olw'omusimbi. Nsaba Katonda atuyambe tulwanyise ekibi, era nsaba ne bannayuganda mwenna n'abantu bonna b'emitendera ffenna twegatte okulwanyisa ekibi kino. Twogere nga Yesu yagamba nti nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. Ng'ekkanisa ya Church of Uganda ffenna tuli bumu n'abalabirizi tugamba ffe n'ekkanisa ya Church of Uganda tunaaweerezanga Mukama. Nsaba Mukama bawe omukisa nga tulwanyisa ekibi kino n'ebibi byonna. Munyala Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Bino byonna ndowooza nammwe mulaba kye tuliko. Eno mitendera olwedde twalangira dda pozisioni yaffe. N'olwekyo tekyetaagala kugamba nti twekutudde kubanga twekutula dda ku kkanisa ya Amerika naye waliwo olukiiko lukulu lwe bayita Province Assembly. Kakati gino gyemitendera gyonna tetukyayinza kukolagana bantu bwe bati. Ate nze ng'omuntu omu siyinza kukyogera. N'olwekyo wakati biro byonna mulina okutegeera nti wa gye tugenda kye tukkiriza bino babiyisizza ggulu. Wakati enkiiko zigenda kutuula ennene okutandika ne wiiki ejja. N'olwekyo mujja kuneera ne bwe sikyogera ekyo olwedde mulaba ekigenda mu maaso. Ffe tuli ku byawandiikibwa tetuyinza kukkiriziganya na bintu bwe bityo, tukkiriziganya na byawandiikibwa era tujjagira mu maaso nga tuyimiridde ng'abakkiriza. Okikola ng'omaze okukkiriza nti kibi naye bw'ogamba nti si kibi, eyo mbeera omuntu waddembe okukola nga bw'ayagala, kitegeeza ovudde ku mulamwa Katonda bwe yatutondera. Ekyokusatu kyekibuuzo kino. Yesu bamuleetera omukazi gwe baakwatira mu bwenzi, yagamba kimu, genda toddangamu okwonoona. Genda toddangamu okwonoona. Era ekkanisa yaffe ya Uganda egamba omuntu bwe yeenenya, ekigambo kye kimu Yesu kye yagamba we kiri, genda toddangamu kukola kintu ekyo. Naye ekkanisa y'Obungereza ye ate kyegamba, ekola kyanjawulo ega nti omuntu bw'akwatibwa mu kibi egamba nti genda ate oyongereko ddala oteekemu n'ekinonoggo ky'ekibi okyongeremu amaanyi, ate nekkiriza n'okuwa omukisa ekibi ekyo abantu abakwatiddwa mu bibi okubayita basabirwe omukisa. N'olwekyo ng'ekkanisa ya Uganda tetukkiriziganya kintu ekyo era tetuyinza kutambulira wamu nabo. Mujjukira bannaffe bano abajulizi abattibwa, mulimu n'abamu abaali basende okuyingira mu Bisiyaga naye baabigaana. Kale ffe tetuyinza kubalyamu lukwe nga tukkiriza ebintu ebifaanana bityo. Yesu atuyita ng'abantu ba Katonda bonaga mugende temuddangamu kukola kintu ekyo. Waliwo ebizibu bino byatandika dda mu mwaka 2003 ekkanisa ya Amerika Episcopal Church we yakkiriza okwawula omusajja omusiyazi n'afuuka bishop. Awo twayawukana nabo. Ate mu 2008 ekkanisa ye Canterbury ey'Obungereza yagaana okukangavvula bano Abamerika abayingira mu busiyazi. Era ffe wano kwe kuteekawo omugendo guyitibwa GAFCON okugatta abantu bonna abakyakkiriza
mu Bayibuli. Ate na bano abali mu maserengera ge bayita Global South, ffenna tubeere nga tuli wamu. Kitegeeza kino, ffe tukyali mu bwasseruganda buno obutugatta, naye kati bano bo bakyeruppe bano be bavudde mu mugendo guno. Bafaanagana nga Yona yayitibwa okugenda okubuulira enjiri e Nineve, abantu benenye, ate ye n'asalawo okugenda e Talusiisi. Ekyo nno kitegeeza nti yali avudde mu kutambula ne Mukama. Ekkanisa y'e Bungereza, ekkanisa y'e Canada, e Wales, eye Scottish, eye Brazil, be bamu ku abo abaawukanye. Newankubadde mu bitundu byeyo eriyo ddala abakyakkiriza nga ffe, naye mulimu abamu abavudde ku mugendo, era abo balabika nti tetukyayinza kutambula nabo. Ekkanisa y'e Bungereza Katonda agiyita, era n'abantu abalala okwenenya. Era wano wambuuliza ekibuuzo, bannaffe bano ab'e Bungereza beeteefuteefu okuva mu communion kubanga ebavuddemu. Ffe tukyali ku mulamwa gwennyininyini ogwa Bayibuli.